ebimotoka ebikwatiddwa okusinga bibadde by'amanda nga bibadde bigajja Ggulu, Nakasongola, Nakaseke, Masindi ne mu disitulikiti endala. Poliisi etubulidde nti ebimotoka bino bitikka nnyo, kale nga mu mbeera ebyo batiseeko bisikiriza emmotoka endala ezikozesa oluguudo lwe lumu era okukkakana nga biviiriddeko obubenje. Hassan Ssekalema, omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu bitundu bya Savannah, ayogera ku bubenje obugwa ku luguudo luno. Tukizudde nti accident ezisinga ekiro zireetebwa mmotoka zino. Mmotoka ze zimu zino ezifiira ku nguudo. Oli bw'aba agenda oziyisa okuyisa emmotoka ng'eno etisse bubi eremedde ku luguudo, wabaawo chance y'emmotoka yonna eva mu opposite direction. Waliwo percentage nnene emmotoka zino okwetomera. Wabula abagoba b'ebimotoka bino beeganye ekyokuvaako obubenje ku luguudo luno, kyokka ne bategeeza nti ekyokutikka akabindo kiva ku misolo emingi egibaggyibwako. Isiti mitwalo 17 n'ekitundu, transport ya mutwalo 1,200, agasubula mitwalo 2, Kampala ga mitwalo 4, bannange ku nsawo ensanvu abatafuniramu. Ekyokubiri, amafuta, okusinziira amafuta bwagagula n'olugendo lwegenda gegenda okukima amaanda. Tosobola gamba nti otikka ensawo nsanvu ogire ki sente z'amafuta ozigyeyo n'emmotoka ebeeko ne kyefissa, n'ogira ki zinagikola singa eba efudde. Ababasi basinga n'okudduka singa ffe katugeza emmotoka eno ogira esobola ofiira mu kkubo netusuula ebikoola, niyo oli wa basi n'akulaga nti yo speed gyagiddeko era gyakola ki gyakuyisizaako. Buli omu aweereddwa ekipapula kya mitwalo 2 n'oluvannyuma bajjewo emmotoka zaabwe.